Omulabirizi w'ekkanisa z'abalokole ezeegattira mu kibiina ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches, Dr. Moses Odong akalaatidde abakkiriza okusigala obumu nga bajja okutuuka ku ebyo bye bayaayaanira. Tukwate Bayibuli n'okusaba mukono ku kimu ate tukwate n'okukola nnyo tulabe nti mu byefuna naffe tubenyigiramu nnyo okukoba obwavu mu balokole mu makanisa gaffe okwakuutira abantu tukolagana mu bumu si kubeera mu ntalo n'abantu. So kobola tiimu eno naffe abalokole bonna Yesu teyatuyita okulwanisa abanaffe. Yesu yatuyita okuweereza Katonda, okwagalagana, okukolera mu bumu. Obubaka buno Dr. Odonga baweeredde Wakiso bw'abadde atuuza overseer wa Wakiso Province nga ye Dr. James Seguya Luwaga ng'omukolo guno oguwindidde ku kkanisa ya God's Center of Blessings esangibwa e Bweyogerere nga gwetabiddwako abasumba okuva mu kkanisa ezeegattira mu kibiina ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches wamu n'abakkiriza bangi. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Bishop Serwadanga yatwala ekkanisa z'abalokole mu South Buganda asabye abalokole okwenyigira mu bintu ebibakulaakulanya kuba ensi weetuuse yakyuka nga ne Bayibuli ekirambika bulungi nti omuntu omulungi alekera abaana ebyobusika nga ye kye kyamuwaliriza okutandikawo kampuni e Kamulali. Church tekyali ku level ya kuyimba buyimba. Abantu badde batumanyidde mu kuyimba naye kati twagala ate abantu batumanyire mu bikolwa. Tuyingidde mu kulima emmwanyi, tuyingidde mu kusimba muwogo, tuyingidde mu kukola value addition. Bannange bano ab'amawulire bakalabyeko kajuisi kakolebwa wange twakakola mu Kamulali entangawuzi ekinzaali ate akantu ako nga kayamba abo mu bulamu bulijjo kubanga Kamulali ddagala. N'olw'ensonga eyo nkubiriza buli ampulira nammwe abandaba nti ekkanisa egolokose egenda kudivelopinga omuntu yenna omukristaayo ne community si kanisa yokka naye ne mu community tugenda kutwalayo obubaka obw'abantu okuva mu bwavu ye Dr. James Seguya atuuziddwa asuubiza nti waakuweereza Katonda awatali kwebalirira. Katonda gwe yayita mu kisibo ng'amazima amatuufu talina nnyo wajja. Twagala okulaba magezi ki ge tuyinza omusalirwa okulaba nga atandika naye okubaako akantu. Tulina abasumba bangi nnyo amaliriza okusumba naye nga ne waasola talinaawo. Kati buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okutandika okunoonya empenda okulaba nga abasumba baffe tubayamba okwetegekera obukadde kiyambe abaana baabwe okwagala obuweereza. Oluvannyuma ne banne bagenda okuweereza nabo balondeddwa nga wano kuliko Jesper Muwanguzi, Tumwebaze Juliet, omusumba b'e Kalakasa Kitiibwa n'abalala. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.